mukolezo we sawa yonna tuyingirawo ne President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu President omulonde. Fede tulimu excited. Breaking news bwetuwugirira sawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi okoma mu Uganda abasajja batidde ebyaddala mu maaso awo mbekuletera diversions zifuse diversions ati ye omukulu manyikiddwa nga Fred Lumbi abasajja bamutaddeko akazito bamanyi kati wasula wali etakira Honorable Munyagwa amuwulidde ekiddako video mu maaso awo nzirina ate abadde balumba leader of opposition nabo mu maaso awo mbalina kibabakoze. Oh my god osana kubyerabirako video jimpereka like gwaliyeyo oba maze subscribe wegate kumbukutu gwa fego no kadugirira mu chatleso lunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Honorable Munyagwa oluvannyuma okubeera nga abuulira bana Uganda ebice bigenda maaso ku sides eyo okuva mu government. Omukulu yamaze nabagamba tino omukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbuye ebyadala bamaze dda kubeera nga bategeera wasula era wakasiba wali etakira avuddeyo namulabula namugamba tino abasobodde etaki aveyo agende mu European countries where immunity is paramount oba agende mu North America gamba Canada oba mu United States of America. Njagala kumenya byoza mu comment section mulowooza ebyadala General Muhoozi Kainerugaba anaasobola okukwata omukulu Fred Lumbuye mu deporting se okuva etaki mpaka mu Uganda. Mujukire bulungi tino ku Monday kigambe okubeera nga bana basajja baagala okugenda okwekalakasa wali ku embassy y'etaki wano mu Uganda naddala timu ya General Muhoozi Kainerugaba nga baagala Fred Lumbuye bamukomyewo wano mu Uganda. Si bigambo byange sokololizeeho Honorable Munyagwa nga abyogerako tumale tuyongereyo n'ebirala bimbalitidde mu maaso awo. Take vaawo Lumbuye take South Africa na mwanga ga Asia bano bakadama bali Saudi Dubai bajja kutikanga diplomatic kago Lumbuye California jagenda okuddayo kuvaako ng'oli Entebbe ng'oli abasajja boogera olunyankole bw'olimu agandi iwe Lumbuye wimuka ojjake Lumbuye vetta kerinnya eryato amajo yeta diplomatic kago tebacheckinga kiba kibox kyenkana ki tebacheta ku airport tebacheckinga chitambu yesi amateeka gensi yona tegakkiriza gwanga kucheckinga diplomatic cargo bajja musirisa ekyo kyebakola omusajja oli eyali mu America omunyarwanda nalaba bamusonyiwa kukywale bamusonyiwa naddayo baga nti bamugjayo eri ndozera bamuletanga diplomatic cargo nangwe kata Lumbuye bajja muletanga diplomatic cargo California ajagenda okuddayo kumuvaako kubanga take flight ya saa 7 bajja mukuwa California wa saa 9 naye ajja kuddamu okuzuukuka Lumbuye ng'abasajja balimu olulimi lwe boogera lumukange. Alright, nga tubitadde ku mabbali hanyongera okujjukiza gwe tana subscribing bingi nnyo byosobwa wanga wano okakwanda UG bw'osanga latest update. Nga tubitadde ku mabbali ng'ogambye omukulu amanyikiddwa nga Sadaman Makebe wamu n'abalala abaana b'enkyukakyuka bavuddeyo ne balabula abo aba NUP abali mu kwefula abagezi abali mu kulumba abakulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi byasobodde okubeera nga alonda nga bagamba abantu babi SG nti mubi Rubongo yetasobola biki bingi byo bibogedde ate ye ku Honorable Joel bagambye yamaze dda okulya awo buwumbi side zeri ya government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga bagala kugezaako kubeera nga batanishinga erinnya lye. Naye njagala kumenya ebirozo mu comment section mulowooza bano abaana be bali mu kwogera engeri gye bali mu kubeera nga bakubamu ba leaders mu National Unity Platform it is the way forward oba balina okweterezaamu baleke His Excellency Robert Kyagulanyi movuze asobole okubeera nga aziplanninga bulungi. Mujjukire bulungi tino muguno mwaka wa muguno mwezi kigambe okubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi ayinza ku appearinga back into Uganda. Basinga badde bagamba bajja mukwatira ku airport biki nyongera bajjukiza tino omusajja asobola okubeera nga afuluma Uganda nga tebategedde kitegeeza asobola okukomawo mu Uganda nga tebategedde. Era nabagamba nti oluge mwali mulaba wabweru AI kati nga temulina we musobola okugamba nti omusajja yakola ki yafuluma eggwanga mu bukyamu. Nyongera okujjukiza gwe tana subscribe nga simanyi kikyolinda oba wagira obusajja nga oyagala kubeera nga otubega simanyi na kumenya subscribe nga abwegete ku mukutu ku figono video ino soko girabireko nga Sadaman Makebe nga abalabula. All right, Honorable Joel Ssenyonyi yoga ne NUP mu yoge okwawukanako ne bannage nze mbadde nkimanyi nti okulonda leader of opposition si legitimate move ewa Museveni legitimate okusinga ate mu okulayira mwenna nenga tera nkimanyi nti okuvawo kwa NUP mwena ne muzira okulonda mwena ne muzira okulayira no for leader of opposition kiteeka ffe matiga ate abasigadde abawagira ekibiina kubanga if our people power teri legalize bateri legit mu Uganda waba tuyita mu NUP ne tugamba nti tuli ba people power balina ki
ekibiina kye NUP kati ng'okubivaamu kwammwe kituteeka naffe mu matego kuyitibwa ba labels irigale tuli mu mateeka mwe twayita okulwanisa Museveni nze nkitegeera neera nkimanyi nti mu palamenti gye mugenda temulina nnamba zimala kuyisa tteeka lyonna lituyamba nga tebalyagala nti mukomewo bisanja era nga nkimanyi temulina nnamba zimala kuziyiza tteeka lyonna lisobola kukola ki kutunyigiriza temusobola tekibangawo era nze nkimanyi number 1 politics agenda okubeerawo wakutuka wane waliwo ekisangula mu palamenti webitu bigenda okubeerawo naye okusaba kwange nga Asadaman Makebe n'abatono abategeera politics waddala mu reality mukole byenna bye musobola okukola mwe mumanyi mugenda kwekandaga mugenda kutuula mugenda kuteesa mu lwatu oba mu nkukutu twagala kimu nga baganda fa bali mu makomera tebakyaliyo tusobola ku politics wabita katugenze kulambula kuwasire kasimazi biti nga tutambuliza ku politics babulutiki bakagenda bakingizale bakawambibwa tulinayo bamachete tulinayo bakibala majo ni Bosco Honorable Namboze webale kyogera ku ya parliament webale nnyo nekyandi nyimenga kugulwa mukolo gulabiwe ensi yonna nga mulonda speaker nga muchogereddekaawo wenyini obategeeza nti bane tuna abantu abali makola basuka mu 10 n'ebikumi oba ntegereke kasimanyi mma mumanyi omutula na sitaani oba na General Museveni oba na General Muhoozi naye nga baganda fe wali wabwe makomera kubanga ye politics omuntu atali ambisa gama mbanze siri ambisi ne mumpe mu supu akatukize ka nebifitu bilire ddala mu lwatu tulemewoza mbale katesi ambisi mumpe mu supu yeka omutegede bulungi neno baganda fa mbanyiga mbateka kali sibalaba naba tubalaba ngugwa mu bufuba amanalu kwa muga bufuba ne ba MPBT muba awo twabasindika bagende mu diplomacy agree to disagree nze wesisobola tuuka batulena ba Museveni ne General Moses Ali ne bani bonna diplomatically awo twabasindika kyona kye mukola mu kikole baganda fe ngale wabwe makubera awo muzanya politics omengwe mumwito omuzanyo fetuge nazanya bya bufuzi awo mubizanya ngawe mwagala bakama bafa abebitebwa tubayina ko buzibu NUP sisireti eri General Museveni kebe DP FDC Jema thirete ntufu ya bana Uganda ate abakyali abebafu asibe bafu bamanye ekyokukola wabala bakyali comfortable bali comfortable atenga kyemugenda muzanya kuzanya ya comfortability babaleme banyigiriza nnyo asukala akiendereko amafuta akiendere babere comfortable mu operation oye politics ali mu reality kanonka wadde obudde kategwa mu bugena kunja samira muna Uganda jatukesera nga akimonye ekyokukola kine sana n'abadde yebasajja zookuka kyekyemanyi. Alright, nga tubitadde ku mabbali waliwo video eyasinze okubeera ng'ennyumira ono mukulu y'omu ku ba analyst abakyasinze wali mu National Unity Platform ayina byayogedde n'engambi byaddala His Excellency Robert Kyagulanyi si wa kugwa ssaawa zino ayina abaana balowooza era imagine all these young generation biseera by'omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye byaddala fine yali opposer omulungi in government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye byaddala His Excellency Robert Kyagulanyi asobola okubeera ng'azuula talent mu baana bato era asobola okubeera nga awa chance to politics to this young generation obolabye abakulu nga ba Kentanyi obolabye abakulu nga ba Masiruka Ronald owawa o MP w'emukono South kyongera okulaga nti nibeddala omusajja yasobola okubeera nga azuula ebyama mu baana bato nti nibeddala obwongo bwabwe bubeera busaza hakimu era njagala owuliza ono mukulu engeri gyakutemeddemu abali mu kulumba abaana b'enkyukakyuka baba bali kulumba ba political leaders mu NUP nti no mmwe abaagala okusuula ekibiina kya National Unity Platform mmwe abaagala okusuula ekisinde ekya People Power. Video yino soko girabireko gwa tana subscribinga ati ye Sheikh Ashraf agamba go wenanga oli nebizibu namba 0711 so mukubira ko mu inbox en WhatsApp na so kwinanga kuyamba ku bizibu byina nyongera okujukiza subscribinga ngabwe twabagamba naddala abawangalira wano era buli kimu bwe kiri okuviira ddala ku lunaku lwe natandika okwogera ku bintu bino nze sawa prediction na ku analysis ate ne nkuwa ensonga lwaki buli kimu kigenda ku playinga nga bwe kirina okuplayinga wuliriza n'obwegendereza nkimanyi waliwo kati bloga atuddeawo amaze okunywa omukombooti agenda tandika okwewera agenda tandika okugamba nti kemulonze shadow cabinet akisimanyanga bra nabagamba nga ndi wano tewali kikere kikabira mu mazzi kisobola gaana nte kunywa mazzi nkuddiremu nali wano ne mbagamba nti gwe osobola okukaaba n'osiita ebigere
Neno revolution egenda maaso. Kati wuliriza gwa yagalo kankanga abakulembeze. Until nga CIC Commander in Chief His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde otherwise ku mikutu gye egyenjawulo. We stand with the party. Nkiddamu Until ng'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntamu ayogedde otherwise tuyimirira ne party decision. Kati gwawulira nti NUP ekkeereyesezza awulira nti oyagala NUP ekudriving mu kyonna kyevuga oyina option zino wammanga. Ekibiina kya Norbert Mao ekya DP wekiri PPF FDC enkadde weeri ne FDC empya weeri oli waddembe okulondawo choice. Ate kyakubiri gwe bw'owulira nga NUP eringa ekkeere ya misinde oyagala mbya mangu abamu natera okwekwasa nti kati NUP yagala tuvuga mpaka 231 tetwagala bavuga mpaka 231 gwe bw'oba owulira toyagala tuukayo option ogimanyi tukulemberemu duka emisinde tukusange oba tukugoberere tandika ky'owulira kyoyagala okutandika ffe tujja kukugoberera. Awulira nti NUP etambula kasobo ekusoobya eri mu kkubo lyo yite bali duke emisinde tukusange atalina transport agende nakasero oba wali Entebbe nkubire simu mukuwe wulira gwa yagalo kankanga abakulembeze toyina kyogenda kukola wa Luganda okuleka okkuba ettama nkiddemu toyina kyogenda kukola. There's nothing you gonna do as there was nothing you could do. Kino nakibagamba nga bitandika ebintu bino ne kugamba revolution etambulira mu mitendera quoting ekigambo enkyuka kyukuba ekigambo revolution ojjemu akagambo ke bayita evolution omale wevundu omanyi kitegeeza. Kyakubiri nagamba bino ebintu biri gradual waliwo ensonga nene nnyo lwaki omukulembeze waffe yakyuzinga enkyukakyuka eri completely non-violent esimba amakanda gaayo in lawful means okukyusa obukulembeze nga kitegeeza tuyita mu buli muwaatwa ogw'emirembe ogw'amateeka okukyusa obukulembeze